Yes, Volongoto. Hallelujah. God bless you, beloved. Shalom, Uganda. Shalom, Volongoto. Ochimanyi nti mu bulamu buli kintu kirina ekkubo. Ochimanyi nti mu bulamu buli kintu kirinako entandikwa n'enkomerero. Katugeze okufuna essente n'ofuuka omusajja omugagga, omukyala omugagga. Katugeze okufuuyira n'amagezi. Katugeze okuzimba ekizimbe ng'abagagga b'omu kibuga oba wooli. Buli kintu kirina ekkubo. Twagala okwogera ku kintu ky'ekkubo leero mu dakiika zino. Amanya Asha Mikisa era Shalom Volongoto. Shalom Uganda. Obadde okimanyi nti buli kintu kirina ekkubo. Okimanyi nti okugaggawala, okusemba, okusooka, okukulaakulana byonna birina ekkubo. Okimanyi nti n'amagezi galina ekkubo. Twagala okukwataganya ku nsonga eno ey'ekkubo. Nsanyusa okulaba omwagalwa ku Volongoto. Shalom Volongoto, Shalom Uganda. Amanya Pastor Asha Mikisa, Volunteers of Salvation Outreach Ministries, Omusumba Sarah, yes, eri nankulabye ate n'Omusumba Victor naye tumutumiddeko. Ekkubo nsonga nkulu mu bulamu era n'omala obeera mu kkubo eritakutwala gy'oyagala kgenda tolituuka. Anti bw'oba ogenda ejjinja naye ne bakusanga nga wakutte liri erigenda e Masaka toyinza kutuuka. So kikulu nnyo obeere mu kkubo ettuufu okusobola okutuuka gy'olina okutuuka. Amakubo nno okumanya nti makulu nnyo naye kijja kwogera today, there are basically two fundamental ways. And those particular ways, if I can just draw, there is a point of A and there is another point of A, and this is way one, way two. And here we have eternity, to Z. Everything that you intend to do has got a way. That is why it is very, very, very important, beloved, to get into the right way for whatever you desire. But remember, there is two ways, and these two ways can also be categorized. Two ways will be called the Egyptian way, and allow me to also say the satanic way. This definitely the Jewish way, and of course the godly way. Jukira nti buli kintu mu bulamu bwaffe kirina ekkubo lyakyo. Kati bw'otandika okutambula n'otambulira mu kkubo ekyamu bweppa oba n'otambulira mu kkubo ettuufu, ojja kufuna embeera. Era ekiri fane nti gano amakubo kuliko nziyite ntya, kuliko amakubo agavaako nga litwale geekwataganya ku kkubo lino. Nti kyangu nnyo ova mu kkubo ebbi nodda mu kkubo eddungi. Kyangu nnyo ova mu kkubo eddungi ebbi nodda mu kkubo eddungi, yes, ate yosova mu kkubo eddungi n'ogenda mu kkubo ebbi. So it's important nti era bw'otambula mu kkubo totambula butambuzi ng'eyamala nti kati ndi mu kkubo lya kugaggawala kati kanese oba ndi mu kkubo Bayibuli etunnyonnyola mu Yokaana 10 nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Nti Yesu mwennyini lwe lugendo ly'ekkubo eryo ly'ojja osangamu ezzima, ly'ojja osangamu obuki n'obulamu, ate era ly'ojja osangamu obulamu bujufu. Naye tekitegeeza nti olw'okuba otandise otambula mu kkubo tewaliwo bikusikiriza kuyingira. Waliwo ebisikiriza nabyo bingi okuva mu kkubo, ebikusikiriza okuva mu kkubo ly'okugaggawala. Obadde olina kyo savings is one of those things. Savings eyokaawo naye otandise waliwo ekiguddewo ekyagala ogende mu kkubo eddala. So it's always important to stick into the way. We definitely want to encourage you with scripture, a few scriptures, and in the back is my dear friend, as he narrates a few of those scriptures for us for this particular hour. And the emphasis, beloved, is if you find yourself in the rightful way, the way of righteousness, the way of godliness, then it is important for you to stick. Era nakino kankigatteko nti omuntu yenna agenze mu kkubo ayambalira ekkubo. Newankubadde oli mu kkubo tugeze eri obwakatonda, olina okuteekawo embavu n'ennyamba n'olyambalira
if I would say, so that you do not find yourself away from the way, because the enticement to get yourself away from the known way, the destined way, there are many ways. Therefore, because I'm born again, I guard my salvation jealously. I need to do that because salvation is the way. Salvation is the journey. Any other, but whatever you have right now, first of all, identify: is it in the way? Has it found its fitting in the way? If it is in the Egyptian, then you can always get away from that way. You can always. And if it is in the way of the Lord, you are also required to guard it jealously. Otherwise, you may dream and never come to the conclusion. And you really have that dream, and you are persuaded, you are zealous to getting there. You can get there if you are in the right way. What are the characteristics of the Egyptian way versus the characteristics of the Jewish way? As I said earlier, thank you, Dr. T. As I said earlier, the characteristics of the ungodly way are quite many. But I would strongly say, concerning the way of righteousness, in this way, we have this particular word. We have everything we are doing is right. Everything we are called to do is good. And it is in this way we have a right stand. Tuba n'ennyimi yeyaaki ey'obutuukirivu kati kikamu ekibuzo ekimu ziba kisobola answers werako naye tuba mulina ekkubo ly'obutuukirivu, ekkubo lya Katonda, temuliimu kukyanga, temuliimu bufere, liba kkubo nga emu ebeera emu, bbiri eba bbiri, temuliimu bufere mu by'ensimbi. Tolina kira ky'ogattako, tolina kira ky'okendeeza, naye okola ky'olina okukola okusinziira ku kigambo kya Katonda. So the characteristics would be, I would desire to summarize them today as those rightful things I do and cause me to continue to stand. Osobola okubanga oli, for example, ekkubo ly'okufuna obugagga gwali otulaba olimanyi, yes, eryensi kyanga wano, bera corrupt wano, sente zibuzeebuze wano, oba kola ebitalina makulu, kasa sente zikola zijja kyokka ekkubo ly'obutuukirivu. It is not all about the money. How the money comes is also important to the Lord, because you need to have that character, the character of standing and remaining standing, as the Bible speaks to us in Ephesians 6. Yes, it's so talking about the characteristics, it is therefore important for the godly way to have understanding. Buli kyenkola kina oyinza okuba ogenda kuzimba ennyumba, oyinza okuba kakati ogizimba, naye zimba oyinza omala omwaka mulaba ng'ozimba, naye zimba nga sementi yoyo, kyetuyite ekkuba ey'obutuukirivu. Zimba nga buli kyokwataganya okukola tekiri mu kudduka omwana omuto bannange emyaka gigino mitoto afunye obugagga yabugyewa bannange ebintu biso kubanga tutambula naye wali enkomere yayina ekkubo is destruction. Yes, ekyandikwa kitunnyonnyola mu Proverbs 14, Pastor Vic. Proverbs 14:12 etugamba nti no, there is a way that seems right to a man, but its end leads to destruction. Waliwo ekkubo era ojja kusanga nti emirundi many times, beloved, the way of evil, the way that shuns away from righteousness, is the bigger way. It has a bigger voice. You will see numbers following there. Yes, you will see people running fast to get there because it entices. It is a seductive way. But it is important for you to understand that ebintu bya Katonda oba ekkubo lya Katonda buli kyagattako abaakigasseeko. Kyokka ekkubo lino erya sitaani kyangu nnyo okugattako kye bakugasseeko ne bayita emyezi 6 ne bayita emyaka 2 kye bakugasseeko n'oba nayo kyasobola kukiraba. So it seems to be the right, it is large, it is bold, it is enticing, it is good, but the truth is it is leading to destruction. What way do you have right now for your finances? What way do you have for your physical life? Who is with you in that way? Those things really matter. It is the plans that we do have are in the way. What are the princes of the two ways?
What are the Because princes? everywhere there is a prince. Yes. Eh. Abalangira, the princesses of the wicked of the Egyptians. The question is very sensitive, but allow me to say. Because this one is called the Prince of Peace. For the righteous way. So, what is the other prince of the other Egyptian way? Since you mentioned concerning peace, everything we do in righteousness, everything we do standing right, everything we do for God, not against God, will cause us to enjoy the coverage of the power of God over our life. Everything we do ekkubo lirimu ekire, ekkubo lirimu omulangire oba abalangire, ekkubo lirimu abatalabika naye nga weebali. Kakati abasaidiza eno toyinza funa tola nti sente zo zirina n'okuzikola ozikola, tolina mirembe wetwogerera kati. Mirembe gyakuggwa kubanga tosobola kugifuna. Sente ozikutte oyinza okuwoza ebaseemu ne kakati naye tosobola kuba na mirembe kubanga ekkubo liriko ekire. Bayibuli etunyonnyola nga Abayudaaya batambula, which is definitely the principle nga bava emisiri bava mu kkubo lino ebbi nti waliwo ekire n'empagi eyabakola ki eyabali waggulu ng'ebagayidinga. And today in this rightful way, to all of us who have the Lord and love the Lord, you understand that we have the Holy Spirit who is able to massively grace us with enough grace to stand right, to stand in the precept, in the commandments, in doing what we must do. The thing is, ng'oyagala ova mu kkubo ly'obutuukirivu, teekawo engeri ya rush. Weemale beera nga oyagala nnyo okufuna ebintu, otunuulidde ebintu nga totunuulidde engeri gy'obifunamu. Tulina abantu bangi tuli mu mulembe nga oba olina gw'olinnye si y'ensonga gwe kasita ofuna kyokola otya kati ekkubo fu ekkubo si yabutuukirivu. For example, social media kubeerako nnyo ekkubo ery'okuvuma bataata, ovuma otya taatawo. No. Ayinza okuba nga alina kyakoze naye kati ekkubo ly'okuwemula, ekkubo ly'okuvuma, ekkubo ery'okucyangacanga lisobola okuzaala result kubanga oli weeri. Naye amazima gali nti in the ending, the Prince of Peace who definitely stands in this way cannot be in there. So tujja kubaayo ne total destruction. Ate ng'oggyeko n'ekyo ku nsi oyinza osiiminga tu, you may have your way in the wicked way. Oli mubbi, oli muyaayi, you are a corrupt individual nawe okimanyi era ozoosoma omaze osoma okola obulamu bwetolodda bwe buti naye nkukakasa nti lino ekkubo okumanya ffu terisobola kuyingiza mu ggulu. Kyokka waliyo obulamu tulina entandikwa bulina n'enkomerero. So there is the beginning and the ending is hell. So you find your way in hellfire. What can I do to get into a rightful way right now in a few seconds? If you are in this Egyptian, the ungodly, the demonic, you know it. There is always a call for you to come back to the Lord, to come back into the way. Now, who is the way? His name is Jesus Christ. He is the way, the truth, and life. So by believing in him, by believing in his redemption atonement work that he has done, you can get into the way. Allow me to lead you into the way of the Lord, the way of salvation, the way of deliverance, the way where you are, your soul is delivered, saved, and also your body is saved. Say with me, or after me, these particular words. Gwe ayagala okujjayo okuyingira mu kkubo n'emirimu gyo n'obulamu bwonna bukwekebe mu kkubo erimalako. Ekkubo ly'otazza kuba nti nga weebereramu naye nga Katonda akubeereramu. Gwe omulimu gwe ne gubeera kuyimirira ne Katonda, kukola na Katonda n'okola by'agamba. Say this prayer with me, after me again. Father, I thank you for the way. I have come to know these particular two ways, and one of them is ungodly and one is godly. But as I speak right now, I'm in the ungodly because it is wide and seems right, but its end is in destruction. Today, I accept the owner of the way, and his name is Jesus. I accept him because he has died for me. And today, I declare to myself and before the environment where I am, that I am born again, and I speak it loud with my mouth, that I've been to receive the salvation of the Lord, the righteousness of God through Christ Jesus. You are born again, you are in the way. When you get into the way of the righteous way,
begin to walk with God. If you don't, you find yourself away. But if you are walking with God, you will always find yourself with the right stand, with a godly and a good character that will usher you in the abundance. Not only for you, but also for your children's children. Shalom. God bless you.